بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. abalungi abasembedde wana abatulaba abatuulira hadithi yaffe ey'olwaleero ejjibwa ku Abi Yahya Suhaibu bin Sinan atunyumiza nga ajja ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair. N'agamba nti in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Amakulu agali mu hadithi eno agamba nti mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ajaban li amri almu'min, nti embeera y'omukkiriza yeewuunyisa. Inna amrahu kullahu khair, omukkiriza talina waakwolera loosi, buli kimu kyonna kifunamu obulungi. Atya agamba in aswabathu sarra'u shakara, bw'aba afunye ekirungi amanya nti kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku kirungi kiri Allah kyeyabadde amuwadde, n'amwongererako ebirungi ebirala n'amuwa n'empeera. Agamba nti wa in aswabathu dharra'u sabara, ate bw'aba afunye kibi, afunye ekizibu, era agumiikiriza neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala mu kugera kwe nga Allah bwageze, fakana khairan lahu, era nekibeera kirungi gyali. N'abeera nga afunye obugumiikiriza n'obutenyigiriza kwekubagiza ekitasaanidde, naye ate n'abeera nga afunye n'empeera ez'obugumiikiriza okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era nga Allah nannyini buyinza obukyusa embeera ajja kubeera nga amukyusiza embeera ekiseera kyonna. Kyaba tamuwadde ku nsi akimuterekera, n'abeera nti akimuwa ku lunaku lw'enkomerero. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.